SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Naye nze ku lwange bino sijja kugamba nti waliwo antumye okwogera ebintu bino. Naye olw'omwoyo gwe nayina n'omusajja wange oli kiba kinnuma. Nze SB4 bino mbikubuulira. Nze eri family njibaddemu ebbanga oli alinga taata wange kale kagambe taata wange. Ne mugamba gwe Conrad singa wali mwana alina amagezi ekyuma ky'obuwunga ekya taatawo kyandibadde tekiggwaawo kubanga wali okimanyi nti omusajja oyo yalina ekyuma ky'obuwunga ekikuba akawunga namba emu super. Ne mulangira ebyo ebintu ne mugamba TV ya taatawo teyandivuddeko ng'oli mwana omuteeketeeke ategeera kubanga ebyo ebintu sibyali bibye byali byammwe. Bino byonna byenjoga wabayo agamba nti Kawooya olimbye ajje mu maaso go angambe nti Kawooya nkoze eki nnimbye. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mzukulu wa Kabajja nze nkubuuzaako ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli ebitambula mu ggwanga tubiraba andi kisiibo tukitwaliriza gwe nawe nanga oli eyo ng'oli Muyisiraamu webala kusiiba nawe ataasobodde kusiiba Mukama ataasobole kusobozesa ekisiibo ekijja osobole okusiiba. Gye buvuddeko twafiirwako kitaffe mu art industry, menta w'abangi era nga industry ya naddala ya movie industry etubeeredde ebbanga ddene yafa mukulu Kato omulongo Lubwama. Naye nafunye akasimu okuva wa muganda wange ono n'aŋŋamba nti waliwo ebitaatambula bulungi okuva omugenzi we yagenda oba tuva ku maaso waliwo bitatambula bulungi era nga kigambibwa nti ebibye bitandise okutundibwa. Naye programu eno gyetukwetedde olunaku lwaleero kubirumalumamu andi byonna byonna byowira mu programu eno bya mukulu waffe ono Kawooya yali awangala n'omugenzi Kato Lubwama. So tulaba nga tubirumalumamu tulabe biki bye mutamanyi genda mu maaso, biki bye mutaategeera mu kufa n'ebitambula mu bulamu bwa Honorable Kato Lubwama. Tusaze okulaba wali atulaba atufolowinga naye nga nyongera okujjukiza Ziwa & Sons oba akuleetera kalonda yenna akazisibwa ewaka ddala mu nsonga zo mu kisenge muli obutimba bw'ensiri, bitanda, masuuka, blankets, duvet covers, curtains, buli kimu kalonda yenna omu kisenge babayita Ziwa & Sons. Ze muzukulu wa Kabajja tulina omukulu Kawooya. Sanso okulaba kale sewo nawe sanso okusanga obulamu buli butya? Alhamdulillah obulamu bubadde bubi nti tutambula n'ekisiibo kikino tunatera okikuba oluku mu mutwe ngamba nti Mungu yeebale tubeezaawo era atwongere ebirungi na buli muntu yenna asiibye. Mungu amwongere baraka, amugaziize mu nfuna ye, amukolere ebirungi
ebimujjamu. So ojja buvuddeko bankubeko kasimu ng'olina obulumi nenkusuubiza okukunoonyaako tubyogereko. Tusaba kuba ebintu byakyuseemu, tusaba omuntu ali eyo omulayirire nti emboozi gyogenda tuwa si ya bulimba and oyinako obukakafu n'obujulizi. Emboozi ngirinako obukakafu n'obujulizi okusinziira ddala nti nga nkugamba nti omukulu Kato Lubwama yalinga taata kuba nze nava naye ku Odi Kampala abasinga mumanyiyo ku Martin Road nga ne Nnaalunga akyaliwo. Kato be basajja abankuza nzize nga ntambula naye nga bwe ŋŋendako mu bino ebyange kuba nze manyi ebintu bingi, manyi production, manyi radio production, naye nga ngira ne mubulako ne ŋŋenda mu byange ne nkomawo mpaka bwe yaŋŋamba naye Kawooya eyo zunga tolina kyogenda funa, jangu otuule okakane tukole ki tukole. Okuva olwo ne ntandika era nze nashootinga nga Batabangufu yabeeranga kubukedde kubanga Batabangufu oyo yakolebwa abantu. Kim XP ye yasookawo. Kim XP bwavaawo ne kuddako Gundi yakolanga ku KBS Ranks Kalyango bomumanyi. Ranks Kalyango kati Ranks Kalyango bwavaawo ne kuddako Nani Art omukozi wa video y'omumanyi. Nani Art bwavaawo nze nenzija nentandika nga tukyalina ku Royal Theatre nga tukola era from ne day one olunaku lwe yagamba nti kati atandise campaign nze najjayo kamera kuba we yagenda ebweru eyo omulundi ogwasookera ddala omulongoosa yakomawo ne bukanoni 1200 ddi bwali bubiri n'abumpa bonna n'amanda gaako ne charger day one campaign nazikwata. Ezamwita ku ntebe y'okubeera era nga bwe tutambula ne tugenda eyo nga nze nkwata amawulire gange olumala okugakwata waliwo omukyalo w'ekifula Lukwago ne bantemera akasente n'enziruka mpaka ku Bukedde ne bagazannya buli wonna we twabeeranga sinakola ekintu ekyo. Era we twajjanga emunaku we zaalinga 2-3 twali tuyimiridde naye ebusukka ku theatre. Nze simanyi oba namuyinangamu mukisa oba namuyinangamu ki nga ye muntu anzize ebbali n'ambuulira ekimuli ku mutima. Oba twali awo ku theatre nampita n'agamba Kawooya naye sooka ojje. Ojje n'agamba naye akalulu kano tunaakawangula. Omanyi twali twamukazaako lyakuubwa. Nemugamba kuubwa totya kalulu tugenda kawangula. N'agamba Kawooya abantu bazibu. Nemugamba kuubwa tokola ki totya. Ne tutambula ne tweyongera ne tufuna amaanyi abantu ne bamwagala ne tutambula mpaka ku lunaku olw'okulonda ne tukola emirimu gyonna gy'akolera ne bazanya abaana bonna abalinga ku Royal Theatre abazanyiranga mu Diamond Esembo. Abaana bamubeererawo bayiwawo omubiri kubanga yali Godfather waffe ne tukuuma akalulu ne tukawangula era ne tubeerawo ne mu lunaku lw'okulayira ne pati yaffe n'agitukolera waliko comprehensive ewa enateete era ne bazanyo ne bamisaki yamuwa ebyuma era misaki ne bajja ne bamuyimbirako ne bamulini n'antume ne tujaganya omukulu waffe n'ayingira Parliament. So embeerera zino evaawa ku biwankuya n'oŋŋambako byewantegeeza ebitonotono nti waliwo ebitatambula bulungi. Ebitatambula bulungi bye bino wammanga nga bwe gamba omusajja nabeeranga naye nga kale ambuulira ku byama sijja kwewaana nti yambuuliranga nnyo bingi naye ng'ambuulira ku bintu ebimu kuba waliwo we twatuuka mu VAT yaffe nga tugibeeramu aba nga nnina waba avudde ku Parliament nga nnina we muvuga ne tugenda sayidi z'Ebulenge eyo waliyo omukyala. Omukyala oyo natandika omutwalangayo ng'omukyala oyo ali lubuto. Omukyala n'azaala ng'era mutwalangayo nga bwe mutwala ze parking ali emmotoka yange ne mulinda n'anyuma ne mukyala we ne tuvayo essaawa zaffe ze tuvuddeyo. Omukyala yali mukyala we yali mukwano gwe byanjawulo. Kati omuntu bw'omuzaalamu omwana abeera ki? Abeera mukwano gwo oba aba mukyala? Like nga omutwalangayo yagamba nti ono mukyala wange. Omutwalangayo yagamba nti mukyala we. Yangamba ono mukazi wange. Okay.
tugendangayo kati wano omukulu ng'amaze okufa bayogeranga ebintu bingi ne baleeta abaana abantu ab'enjawulo ne boogera kino naye siina n'omu gwe nawulirayo ayogera ku mwana oyo kuba omwana oyo gyali ne maama we gyali. Waliwo mu kufa naliwo era nabeerayo ennaku n'olunaku ankubira nga leero kuba waliwo omuzannyo gwo gwe twali tushootinga Kanyola bica nga nze ndeeta zi Black Magic yali ayagala kubanga gwalinga ku DSTV nga nze muleetera zi Black Magic nga nkubira nampeereza ssente kwolwo yankubira ku ssaawa nga 2 ez'ekiro nangamba Kawooya nti nga manyi okunjereka mushirushiro gwe olimu emisayi nga 6 koze muzeeyi wendi nangamba enkya mbadde njagala tukole namugamba kiri fine muzeeyi tugenda kukola nangamba ngenda kuweereza ssente ku ssaawa nga 4 naye teyasobola zimpeereza nengamba oba ku makya ajja keera nkubire oba ajja gamba Julius azinsindikire mba neebase ssaawa nga 8 ogw'ekiro nga waliwo kyaliwa nga nkubira essimu nga ngamba wange wamma bituufu nga mubuuze biki ngamba nti wamma musajja afonale baafudde nga mugamba twale eri siriwalira muli ne mugamba n'enkya tulinayo shooting ng'ongamba ekyo mba ndi awo amasimu amalala genafuna nga gangamba waayi kuba waakoze eki afudde. So nga tuzza ku nsonga yoga nti mukuzika tabayokako ku mwana ye omwana yaliwo omwana saamulabako n'omukazi oyo namunoonya mulabe saamulaba kati gwenga gwe yali mukwano gwe era yali atambula naye era kigwe tewakikoonako nze abantu bali ne pressure yali wali nga essaawa eyo oyinza okufuuka oba omulabe oba ayagala okwonoonera abantu ekintu kyabwe kuba kati nze kankugambeyo akantu kamu era nkabuuziza ne Seeka oli nga tujja negamba oli Seeka oyinza okuba omanyi mukyala we naye nakwata nagamba jangu omperekereko ne mugenda si gumu semeka seesatu ng'era we mugenda ng'osobola n'omugamba ngamba omukyala ono mwagala nnyo naye obusibu bwalina avuma nnyo ayomba okitegedde kati singa gwe ovaawo oba oli singa avaawo ugwe message ki oli gy'aba yakulaga ne waaba abatagambye message ki gy'aba yakulaga kyogamba yalinga tasobola kuŋŋama nvuga onteeke wano nja kukubira onsange wano. So kati tugambe nti omukyala ono gye wagendanga naye si mumativu mwogera omukyala sijja kugamba nti si mumativu nagezaako okuddayo okunoonya wali naye ng'omukyala taliiwo nembaako bwennoonya era walimu abamu ab'omunda bwe twabeerangayo nabo abaali bamumanyiiko waliwo abatono abaali bamumanyiiko ne baŋŋamba nti omukyala oyo naffe tetwamukola ki tetwamulaba naye nga nze mmanyi ekyaleeta omukyala oyo okusirika bambi nti waliwo ebigambo bingi waliwo ebigambo bingi era naye ebigambo binasemba owulira awo nawulirako mu pulezidenti omu ng'ayogera era akola gino emirimu gye mukola naye yali munywanyi we nga bagamba nti ssente z'amabugo zonna baazibba naye ng'ate ssente nze okuva lwe natandika okulaba buli kimu baasoma nga ssente nga bazikwasaani mukyala kitegedde muganda wange so kati nze muli kyannumiriza nga mpulira kinnuma kubanga omusajja oli yali wange wa munda nga mbuulira ku bintu ebitonotono era waliwo ne bakozi banne be yakolanga ku mukutu ogumu nze ndayira okutya nga ntya Allah yaŋŋambako gundi ne gundi tebanjagala era ku abo bakozi banne waliwo omwe yalwala mukyala sijja mwogera linnya n'abeera ku kitanda ebbanga twali tujja mu mmotoka ne mugamba kuwa tugende tulabe ku gundi mulwadde yaŋŋamba Kawooya ndeka sijja kugenda bagamba oli muloga mwemba naakatuukayo bwe nti omukazi oba naakutuka oba naafuna kino bagamba anti Kato yazze wano yaleese ki eddagala lye n'atuuka ekiseera
Mungu yali amuguliddewo nga waliwo omuzannyo gwe bali bagenda okukola Sb4. Sb4 ebintu ebyo ye kennyini omusajja oli Katonda yali yamuwa amagezi amazaale nga gakubisa oba kaŋŋambe ne mugaffe emirundi nga 10 nga ye musajja ayiiya. N'aluka ekintu kye n'abaako gy'agenda mu kusaka obuyambi ate so si kwesakira ng'asakira ne banne. N'atuuka ebiseera ebijjukira theatre ye baali baagiwamba. N'agendako ew'omukulu omu sijja mwatula mannya balina theatre yaabwe eyo ate bo nga gye baasookeramu. N'amugamba nkolere wano li aso n'asooka n'ateekawo embeera. Era bino ebigambo bye nkugamba muganda wange bwe mba nnimba Mungu ankole kyonna kyankola. Era yaŋŋambako n'aŋŋamba nasangako mukozi munnange omu ku leediyo ng'agamba nze nkola obulango n'okusingaani waliwo kiraya nti yali azze ng'ayagala ye. N'asanga mukozi munne omu ng'amugamba nze nkola obulango n'okusingaani Kato Lubwama. Kwegamba nze namufunamu omukisa nga njagala ate nange nga mukolera na mutima gutya na mutima gumu. Era nze natunuulira abantu awo nga beekaabya ku lunaku we twali eri enkozi netunuulira nze ebigambo byonna ne binzijira byonna kwaba abantu bye yaŋŋamba ne ŋŋamba naye abantu baki bazibu. So bigambo ki bye yakugamba kuba atuvudde katutandise ku kyamabugo bukakafu kyo buliwo nti amabugo bagabba era amabugo gano gaali gafakasinze kukola ki kuba mbadde manyi nti omuntu wafiirwa tugeze Umaru afudde mukyala we tumuwadde amabugo kiba gyali mukyala we either oteeka abaana mu masomero oba zikozesa kyayagala kati bwakavu kyoliwo nti amabugo gabbibwa. Nze ku saidi yange saali kweyegambibwa nti amabugo gabbibwa. Waliwo omuntu gwe gambi mukozi munnamu era mugina emirimu yali ku pulogulamu ye n'agamba mbu amabugo gakola ki gabbibwa. Nze ne ŋŋamba nga nze ennusu yonna buli gye baakwatanga omukulu waliwo omwami omubaka gye yasomanga buli nnusu nga bagitwala waani Wannamwandu. Ate omwana omutabani era atera okukolaganako n'oyo omuki omusajja era akola emirimu gyegimu gino gye mukola eyagamba nti amabugo bagakola ki omutabani w'omugenzi akolagana n'oyo. Kati era munine neebuuza ne ŋŋamba lwaki bonoona kubanga eyali akwatanga amabugo n'agawa omukyala yali nga muntu atya era ng'obubaka bwonna n'obubaka obwava ewa General Salim Sale bwonna bwatuukira wa muntu omu nga yabuwandolinga ewaki. Kati ekyo kiba kikulaga kyoli bwagamba nti amabugo bagabba abalaganga ono yali sivinga nga teyakola ki titeyatuusa naye ng'ate omuntu oyo emirimu gyo yagikola bulungi era kyensuubira ne mukama wange yawummula ki yawummula bulungi. Naye nze ku lwange bino sijja kugamba nti waliwo antumye okwogera ebintu bino naye olw'omwoyo gwe nayina n'omusajja wange oli kiba kinnuma kubanga omusajja oli ye muntu kati ngenda kugereza ku kino ekyasingira ddala okuntabula ye musajja oli nga ne muba mushutinze footage nga wolaba footage ono gwe tukwata ne mumala okujjamu episode zammwe ze mwagala nga waako oyo gwe mumaliriza aliro ng'akugamba nyamba waaka wange omukole ki omutereke yayagalanga nnyo ebintu bye. Kati mu kufa okwo yali yagula black magic emu nakwata ebyo ebintu by'okufa ningenda ne mukyalo ne tubeerayo ennaku ezaddako ez'ebbiri mpaka kumuziika. Nze naliyo mpaka bwe yatuuka mpaka kumuziika ne bikola ki ne biggwa. Bwe nkwata ebintu ebyo nakwata GB ziri 745 kubanga nakwatira ennaku mmeka konse. Bwe naleeta kamera
nenjiddiza omwana kuba ye yagimpa nengenda nkopa footage oyo kubanga yo kadi teyali yaabwe kadi nenjiddiza nyiniye ne SB4 nakubira omwana nga wayisewo ennaku nga 4 mwana ki yogere Konrad sabwe Lubwama mukulu ye mukulu kozi waliwo Brenda yamuzaala mu mukyala bamuyita Nantongo twabeeranga naye kodi Kampala Nantongo abeera mu America ye muwala omukulu kati mukubira mugamba nti bannange jukira nze kampuni yange gyenkola mu black market amateeka gaffe gali nti tokkirizibwa kutereka waka atali wa kampuni naye nze muli mu kintu nengamba nze sigenda beera mudongo kuba omusajja ono nga bwe gavumenti nkulidde mu ngalo za Kato kale at least natwalako kwota y'omuntu nga bw'alina okweyisa nga kaŋŋambe kyeyantendeka nenkwata waako oyo ne by force nemuteeka ku kompyuta nenkyusa password zebaali bamanyi kati natuula ne waako oyo nenziramu nenkubira omwana nemugamba wange bannange ku mulimu bandi bakeberakebera mu kompyuta ebbanga nga liyise munyambe munfunira disiki nzijeko waaka mukole ki mubawe omwana ngamba lindako ngenda kukubira bwatyo nenkubira n'omulala Julius era abasinga bamumanyi Julius nemukubira nanga nkubulire kangezeeko bagamba banakuwa disiki bakole ki nemmala nenkubira ne maama Nabagala kubanga Nabagala muyitanga singa alinga singa muganda wa Kato kubanga era kodi Kampala ennyumba ze twabeeranga mufe nga tubeera wano nabo babeera wano nyumba emu kubira Nabagala nangamba ngenda nkandabe bwe nakikola nkufunire ki adi disk naddamu okubira omwana omanye ekigambo kye yangamba obubiyiwa biyiwe ono mutabani we w'omugenzi yangamba obubiyiwa bikole ki nengamba naye nekizaamu nengamba Kato oba singa mutabani we yali afudde oba mukazi we kate ebintu bino yandibiyiye bino byenakwata yandibadde tabiyiwe era yandibadde ampadi disk nkole ki mbiteekeko kati nze kyenakola nengamba waako ono kankole bwe nti nenkwatamu natula ku PC yange nenkolamu editing obutonotono kuba nekola olunaku mama Fina yaliyo ne Pastor Bujingo namusabira nenkwata nentemamu akansereko nentemamu n'akamama Fina nkubulira amazima nga bwe kyali nenkwata nsereko nemuweerezako ka video sereko nemugamba nti nze gundi ne gundi bwe nti akola bwati naye ekizibu kye neetaaga njagala di disiki ntekeko ebintu by'omuki lwakiri gwe mbikuwobeere nabyo nganze ngamba omuntu yenna ampaadi disiki muwe ebyo ebintu lwakiri abeere nabyo nti ajja bikuuma daninza okukola ki okubiyiwa nga ndaba kinnumiriza nsereko nenkamuweereza nsereko namala nemukubirako nangamba tujja funa olunaku tumiitinge kati waawe natuuka nendaba nga neesiba ku bantu nengamba nze kanvumiriye mbireko ekinajja ku mulimu kyekinakola ki kyekinajja naye nga tosobola kugamba nti omusajja bwati abadde n'abantu we bato nga nsobola okunoonya kadi disiki ng'oba katuttera ntekeko ebintu then mbihandoling of oba family n'omwana wa family yammalamu amaanyi naye nangamba oba obiyiwa bikole ki ababayi tebala mugaso gwabyo gwoba olaba tebirina mugaso nze sobola okulaba kuba nze mmanyi omugaso gwa footage kati bo bayinza oba nga tebalaba mugaso gwabyo kati that is sijja gamba nti kikankyogere open kitegeeza omwana entegeera y'entono mbuuza lwaki SB4 omwana oli newolabanga nga twali tushootinga nga taata wagezaako mulaga how to handle these peoples abajja okushootinga how to manage nti singa aba avuddewo ekintu kisigale nga kitambula kuba Kato obulamu bwenkubulira amazima yali ayagala art era nze wano mu Uganda sirina gwe mmanyi nga godfather wa art Kato ng'agezaako mugamba naye ng'olaba ne bwe tuba tulinayo shooting
olwo yangamba leeta kamera naleeta 2 ng'abaze tugenda kukozesa eno endala eyiye ey'okusatu ogenda okutuuka ng'omwana taliiwo ne kamera omwana bwe yajja yatandika ayomba buyombi abantu bonna abakulu abavumyevumye okitegedde so kati nze kintu ekyo kinnuma SB4 na kati nze waako oyo nkyamuyina kinnuma ne ngamba naye mazima ddala abantu nga bazibu okamadde okwogerako n'omwana omwana olwe nasemba okwogera naye ku simu twavaawo bubiri era sijja kulimba ne tuwanyisiganya ebigambo ne mugamba ebigambo bino wammanga ne mugamba gwe Conrad singa wali mwana alina amagezi ekyuma ky'obuwunga ekyataatawo kyandibadde tekiggwaawo kubanga wali okimanyi nti omusajja oyo yalina ekyuma ky'obuwunga ekikuba akawunga namba emu supa nga kiri lugobaawo waneerugobaya omusajja oyo yakola tekikyaliyo bakitunda ebyuma babitundamu babitunda nga amaze kufa nga amaze kufa gwe kimanyi V8 gye namuvugirangamu bagitunda $7,000,000 ng'ate akyalina mulamu musajja wattu n'akaaba n'okkaabo bamwamuwaako akakadde kamu ne mulangira ebyo ebintu ne mugamba TV ya taatawo teyandivuddeko ng'oli mwana omuteeketeeka ategeera kubanga ebyo ebintu sibyali bibye byali byammwe nga bikoledde mmwe SB4 ovanga ku mwana nze bino kyenjogera ge mazima ovanga ku mwana okujja nagamba ng'ayagala nnyo ssente nagamba jako TV dadi tumugambe ate muyavuddeko atuwe ssente by then gye wali okolera nze tewali kintu kato kye yafuna n'atantwalayo okay TV mwagijjanga ku mpewo TV yavangako paka we natuuka we yakomawo ogwokubiri ne mugamba Conrad nedda kino bino obyogera tetwagala obyogere Conrad aveeyo gamenti omuwaagiriza byogera nga onako obukakafu kati bino ebintu mbyogera nga nnako obukakafu nze ebbanga lyange nze namalanga n'emyezi ng'ena nga sigenda waka wange nga nsulawo ku TV wensiiba wenkolaki Emmengo nga tuvuddeyo emmengo twatuuka nga nnyiniwo atwefuulira kati kankubulire n'ekino nze kennyini ze nagamba kuubwa era wabayo omuntu yenna agamba nti nimbajje naawe ondeete tubeerewo nze kennyini ze nagamba kuubwa tupangulule TV n'abasajja bagenda kujja batusuulira ebintu wabweru bakulabise mawulire era enkeera naŋŋamba ye kennyini yajja yevuga mu nvuga y'empolampola oba ekkuba atagala najja twasooka kujja mu kamera twalina ng'ezo nga ze tuyisaamu ze zikola ku TV nakwata kamera ne tuzipangula ne kompyuta ne tubijjamu n'abiteeka mu mmotoka n'abivuga ne twambuka wa Mutundwe kati okuva olwo nga tukolera Mutundwe in fact twayingiranga ne studio tenago nga tetwagalayo n'abagenyi ne tukola nze bino byonna benjoga wabayo agamba nti Kawooya olimbye ajje mu maaso go aŋŋambe nti Kawooya nkoze eki nnimbye nze nagamba SB4 siina gamba nti muntu yantumye egamba mbuno oba ngene njogere kino naye muli mu mutima nze kinnuma kati ono we yagambira nga tujje TV kumpe mwali Mutundwe mwali eno twali Mutundwe TV twatandika ne tuli ku Star Times tuli ku free to air ndoza ne Go TV kwa TV bagitanga B24 nga tukola bulungi tutambula nga n'emirimu gitambula bulungi naye maama nabe bwatu bwe yajja omwana ng'akola kino era nze kyesinga n'okugamba nti oba omuntu ali eyo atulawo baki tuteeketeeka abaana baffe kubanga osobola okuba n'omwana nga ye mukulu w'abanno n'ova mu bulamu bw'ensi eno bonna n'abakuba ekigo nze kati kankubuli SB4 nze kumanyi nayagala omusajja oyo nze okuddako eri emabega ze ne mu kampeyini bankuba nga ze bankubako n'ekigere kino ne bakiyuza simanyi oba omusajja yatukuba kiki batukubirawo
kulwe Masaka oba bayiteeka Mmengo oba Wakatalawo bankuba oba bankuba kiki ne banjuza zinayagalanga nnyo omusajja oyo zinamukoleranga n'omutima gutya era nze nkubulira amazima mu bantu Kato be yasinganga owa ssente nze Kato yampanga ssente nga ne wetubeera mu bantu abangi nze nasibanga ebisibo byange byonna naye nga Kato buli lwandaba kino nkyogera sitya mmwe ntya Allah nga katampa emitwalo egi buli wandaba nga mpa emitwalo emeka kati ate waliwo we yagimpako nga waliwo alaba n'agendayo zimusaba n'azimumu. Ku nsonga zino zewemulugunyako ye bamitani omukyala Ani ye yazimanyako naddala zino za didiski bamugambako Ani tewali kintu kyatakola nga omwana takimanyi oba omwana tewali kintu kyakola nga Ani takimanyi okitegedde era nabo bandaba nga nkwata ezo ennaku era ne kamera bagijja mu nnyumba okugimpa ngende yo kamera gyeri kamera omwana yagiina simanyi oba gyeri kamera yagiina okategedde muzeyi wange n'ebintu emmoloka ze yalina ezo simanya fuso fayita biki byonna omwana abitunze naye weebuuza abitunze akolamu ki okujjako lwe nasembayo omukyala wange yali yakadde ne tugendako mu gavana awo ne musanga ng'alina Julius alina manne yajja n'ambuuzaako era ekigambo kye yaŋŋamba ekigambo nti kenkulabyeko kuba teyafa gy'ali okategere ne ŋŋamba kati bino obyogera kweyisako naye tosobodde kumbuuza baaba wanze we mwana musinga obukulu baaba nti wakawa omusajja okyamuyina kuti ku mwana alina amagezi ye mwana yandibadde agamba nti kitaata wange kamukolere documentary olunaku wano twajja ndowooza nga abalayo wekisinga bbiri afe ne tushutingirako wano si kigambe nga tujja yatuleeta ne tugenda eri wansi ku buli obuyumba naye kino kikulaga kinti ebiseera bisinga muzaddewo waakola ekintu lwanirira legase yereme kuggwaawo oyiga okuwandulinga abo abantu beyali alina babaali bazannya emizannyo nze kankubulire abantu bonna abo bajjanga ne bazannya emizannyo tebajjanga kuzannya mbunno oba baagala ssente wabula omusajja yali alina kyabateekamu nga weezuula nga bw'ojjewo Kato sijja kulima Kato ye muntu ayali tagoba nga newoba tomanyi akugamba kale lwakiri gwe onooyingirira mu Gundi eno. So wakomadde okuwuliza ku Ani nze okuva we twava mu kuziika nze n'essimu zaabwe nziina n'eya Irini n'eyaani naye sisobola zikubako mbuuza lwaki tewali kintu kibeera wali nga Konrad akimanyi nga Ani takimanyi tewali kintu Ani kyamanyi Konrad kyatakola ki kubanga kati ngaffe ffe twandibaddewo okumugamba nti omanyi Konrad nti yimirizaawo ekintu kino kibeerewo bwe kiti kuba ebiseera ebisinga ffe kati nga mu mbeera ng'eno ebaddewo twali tusobola okumanya nti kuba yabadde atuwa akasente naye katuyambe ono omwana apushinga ekintu kye kikole ki n'abantu abalimu ebirooto byabwe bireme kufa gwe kimanyi abamu abantu abamu waliyo ababreakinga ne bagamba mwana kati obadde ogenda ku sente ne mumala okola Kato n'akwata ebbaasa n'abateeramu kasente ne waba abawadde katono katya naga abaganda bange tukole ki tukole sente zijja kujja ne kati eyo yonna maintenance abantu abamu tamanyi kwogera n'abantu naye ng'omusajja yamusembeza nga abeerewo akole kino nga ye omumera ku sente oba naafunamu zaafunyemu nze sigama mu SB4 ba kusimu gyewankwira wangamba nti waliwo embeera Kato yali ayitamu before nga tannaba kufa naye nga gwe wekka agimanyiiko embeera Kato gye yayitangamu gwe okimanyi nti omusajja nga newankubadde tannatuuka bino okulwala biki twashuutinganga waliwo ogwo omuzannyo gwe bayita kinyoozi nga tunagenda ku DSTV Kanyola bica twashuutinganga naye ng'omusajja gabannange mushuutinge mangu mumale tugende mu tawuni ndye ku mmere naye ng'ebyo ebintu tubishuutingirawa
ewaka tewalingawo maid mu nnyumba. Abantu abasingangamu balinga baluganda lwa Ani. Waliwo omwana omulala bamuyitanga Irene, muto wa Ani, yabeerangawo. Okategedde omusajja sijja kubalima kankyogere n'okyogera nze omusajja oyo buli bwe yalinga dde ewaka yeeraliikiriranga nnyo essanyu lye anti nawe ng'ekatayina tebamushowinga laavu. Nze SB4 bino mbikubuulira nze eri famire ngibaddemu ebbanga oli alinga taata wange kale kagambe taata wange. Yaddanga waka nga yeeraliikirira wange waka nga tewaliyo laavu naawe. Omwana omuto walingawo omuvubuka omuto kodi oyo omwana omuto nga bamufumbira ku kyenkya omusajja gaba nange mumpe ku kyenkya ndiko naye nga abantu bamutunuulira kyamuli. SB4 ebintu bino byeggamba mbyogerera ku TV y'eggwanga. Wabaye agamba nti nno Kawooya wano olimbye nze wendi. Bino babijjanga wanti tebamuwanga mmere waka muganda wange kuba omuntu ajja kwebuuza walinga gy'obeera. SB4 nkugambe n'omusajja yalinga tannalwala nga tusuba ku shooting ng'agamba ekintu kimu mwangu yo ku shooting nve wano ngene nfuna ekindya. Tegeze wakati waliyo essanyu singa waliyo essanyu yandibadde afuna oli omukyalo omulala owokubiri. Bakuba nti nze kino ekintu nkyogedde nti sigamba nti mu bubi naye waliwo ekintu kyempulira mu mutima nga kinnuma. Sigamba mbu waliwo ansasudde kiki naye nze ne ku bintu byankoledde nze sijja kulimba nafunanga emirimu lwakuba nkola wakati Lubwama. Nze nafunanko firimu ebiraba gye bajja bagamba twagala gye luno tukolere vidiyo firimu yaffe ne mbagamba munampa sente zange ne bampa sente SB4 naye nga bazimpadde lwakuba ki nze nenzikiriza. Nze Kato ye muntu gwe eyankubiranga essimu nangamba njagala kino na kino na kino ne muleetera ebyuma byonna nga birungi ne tukola movie n'asiima kaba abaana ba sound nga ndeeta abaana ba sound ne tukola ekintu ne kinyuma. Nze oli yalinga taata naye nze kyasinga okunuma nti bano bo oyo omwana Conrad nze nkimanyi ogenda kundaba naye gwe weekubemu mu mutima kuba ffe tetwalina gundi mbi wabula twali tukwagaliza omuvinge onu kuba ekisooka tukusingako obukulu tukwagaliza omuvinge onu nti kyova olaba ebiseera ebisinga nze neewuunyanga lwaki omuntu asobola okuba nga mugagga naafa ye kennyini nga yafudde ng'ebintu tagenze nabyo naye ebintu ne bisaanawo. So tugambe nti nno ebintu bya Kato byosaanyizibwawo bigenze TV eriwa ekyuma ky'obuwunga kiriwa kampuni ya Walaji eriwa Zoliga koze nana Zoliga Zoliga Walaji aliwa ebimotoka motoka byayina birole biki byonna biri luddawa naye ng'omuntu omwana omugezi kuuma legasi ya taata weesigalewo n'abasajja abalala. Kati waliwo omwami Nsereko agezezaako obeererawo ko oyo omwana amusika naye ye ng'omwana oba kye batamanyi mu mwana oyo bannaye kankibagambe ekintu kimu omwana taliimu eri ndowooza yakutunuulira wala eri atunuulira wa akyasoma ebyokusoma yabivaako sente za parliament zamulalula ng'omwana bamutwala ku ssomero enkeera naku bbiri ng'akomyewo ewaka. Nze kati ne SB4 ekintu ekyasingira ddala okunnuma mu bulamu bwange kale lwakiri nandibadde nga nze nninawo oba pulojekiti egamba nti evaamu ssente ze oba buli mwezi nga zigenda mu famire. Nze SB4 mu kalulu bampangako ne miliyoni emmeka ne bangamba genda kweni TV genda wa nga ntwala amawulire okitegedde. Era ffe ebifaananyi bye nakwata nga bye baviirangako
n'omuduumizi w'amagye omuseera ebyo Gen. Katumba Amala yabuuza nga basolidaire be baani. Okimanyi Honorable omugenzi Kato yayinako ekibiina nga tekimanyi na Nuupu nga kivuga ebiseera byo nga Nuupu tennajja. Basolida tewabawulirako. Basolida baali b'amaanyi. Nze ne mugamba kuubwa kankole naye we tuliba tumaze n'ekintu kyange kyenjagala okukola ki okugamba. Bwe twamaliriza bulungi nnyo omusajja nga amaze okulayo ne mugamba kuubwa mbadde nsaba ekintu kimu. Mbadde nsaba ontwaleko ebweru nsome animation emyaka emeka nyongere ku kyennina nkomewo wano nga nkukola mu katyuni njasanga okyalina memba waki nkukole mu katyuni nangaba kirungi nnyo naye nga omanyi abantu ababeera behind the curtain eyo mabega. Oyo Kawooya genda mutwala e Bulaaya agenda kuddukako avumaganye erinnya lyo. Naye ng'ate ze kye nali manyine ku mutima nti omusajja oyo yali ayagala mukyala we naye nti otuuka ekiseera nga weemaliriza muntu naye ate n'atuuka okuggyayo enjala ze. Kati ffe olwo olunaku olwasooka mu kampeyini twatambula kino si kimwogerera bubi naye nga bwe kyali twatambula ebyokulya byali bizibu ku olwo. Kati olwaddako enkeera waliwo akasente waliwo munnaye gwe twali tutambula naye yalina akasente ke n'amugamba nga tuli mu kampeyini n'amugamba kuubwa nazze n'akasente ko kali ke bampadde n'amugamba lwaki tewakalekedde ani ekyo kikulaga ki omukazi we yali amukola ki naye munnaye abantu banjukira nti omukazi osanga musange n'obeera naye omuntu atuuka n'ajjayo ki naye nze ng'ebintu byempulira ebinnuma nti Kato Lubwama teyandisaanyiiwa atyo nga tuwumbawumba gwe mukolabo kuko olaba nga asaanyi aweddewo ensi ndaba aweddewo kale at least ze banikoleddeyo ekintu kimu nesigala obanga newema ntambudde mu kibuga ndaba kawunga kakyali wange biso maize flour oba nendaba ku Zoliga Walagi oba neweŋŋamba nendaba kuki ku TV nga kwerinze naye batandimpadde mulimu kuba ze nali manyi nti gwe nali nkola naye mukama wange yakola ki byebimba bya TV byalagawo mwa bya TV byalingayo eyo ebimu ne bigenda ne babitwala kimanyi kati baba bakuwadde Gundi abagundi bakuwa enkoda ne bakuwa atem kati nezigundi ezo walugundi ze basibamu wagula mu bisenge kati ndowooza byaliyo nenga omanyi nti omuntu yabisigalamu sijja kukitya kyogera obwongo buki bunafu era nze mbadde ngamba ekintu kimu SB4 lwakiri nfuna extern eyo nze ne wenjifuna SB4 nze nenjikwata nentekako wakoyo kale gwe nenjikuwa kubanze ekintu kigenda kunnuma mu mutima ogwo kigenda kunnuma okubanga njiwa ebintu by'omusajja oyo wallahi kigenda kunnuma kubanga omusajja singa tuba n'ebintu ebisobola omukolera ne bannakatema nabo balimba lwakiri omusajja bandimukoledde documentary kati bono obubaka busindika eri eyo bannakatemba abali eyo at industry beyayambako abali mikwano gye wamu ne famire gye abali mikwano gye bonna bamulyamu olukwe nkugambye omusajja oyo kati yandibadde ayina documentary ye nga ye kikyasooka okubanga footage omulina so baweereza obubaka abantu benyinza okugamba abantu bendaba bagenda kubeera abantu babiri sijja bali abakatemba sijja kubaddamu kubanga ekyo master ate nabo webaba tebayiya kikola ffenna tuli mu lugendo lutya lumu nabo balina ebitone era nabo kijja batukako essaawa yonna naye wabula nti wetweteekateeka ne tugamba nti bannaye Gundi abadde muna ati agenze tumukolere kino kubanga gw'obadde okimanyi omusajja oyo ebirooto bye byonna yali ayagala kuzimba firimu city mu Uganda naye gwe ekyo ekintu bameka nina n'omukulu omu gwe nalabye awo bamubuuzako interview
n'agamba obanze siri joka oba biki ali awo Munakateme yakolako ku radio emu bagiyita Simba ali awo omusajja wa art naye teyayogera bulungi ekibuzo kye bamubuuza ku musajja wange era nze nja kugamba omukulu omu Honorable Nsereko ye gwe nasindikirako ne ka footage mpozi omuntu omulala lwakuba ebintu bye namba ze zibuzaabuza abafeere bangi baziberamu ku TikTok ne baziteekako Mama Fina namutemeramu n'aka vidiyo ako ne nkamusindikira ku ssimu ye naye simanyi oba yentuufu gye nasindika. Mama Fina ye siwa family era ne mu art yabeerangamu jasi kuyamba mu bantu ku bantu kati kino kiro tukifokasinga nnyo tukiteeke nnyo ku art industry kubanga ne Mama Fina yes ye mukwano gw'abantu bangi naye tajja kugamba nti kati kale kola kino kuba tajja bitegeerera kituufu naye singa ovaayo gamba kati nti mu art baliwo ba Rebecca Jingo tabawulirako mpozi nga bongambye ku Rebecca Jingo abantu bangi abayise mu aba abe Patrico mulimu amannya nze gesitasobola kugamba muno kino abantu abo singa bogezaako okugera ki okutegeeza ensonga eno kati muganda wange nkubulira mazima aba art nze bwekuba kugamba ba art asiina gwe ngenda kugamba kintu kyonna okujjako oyo omubaka Honorable Nsereko yeka gwe nyiza okugamba ekintu ekyo naye abalala tewali gwe nyiza kugamba muweereza obubaka nga tuva wano. Honorable assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Kawooya Aruna musajja yali agambyeko ku external naye era nkyakunoonya kankulinde omale okuva mu Ramadhan eno zonkolera ekintu kimu ompe external eyo nteekeko ebintu ebyo. Assalamu alaikum. Okay, toyanza SB4 Media Tuggussa Enssonga abadde Kawooya Aruna. Ensonga yenna erimu eggumba gwe wena wennanga oli eyo sobola okuwangala n'omuntu nga mukwano gwo agenda abana waliwo obulumi bw'oba nabwo nga tosobola kuva ku mutima nga olaba ebintu byalibadde bitambula bwebiti ate ogulaba bitambula bwebiti kugamba osobola okufa obulumi obwo ng'olwanako tesika ebintu bino bitereere naye oba oli awo abamu tulemererwa olw'okuba nga tetulina busobozi busobola kukyusa kintu ekyo kutambula nga gwe wookyagala and sometimes ekintu kitaka nnyo ku family sobola okwagala bo nga bo okukola ekintu kyabwe bo nga bo ate nga namwe emikwano mulaba nga ekyali yadde kiyamba omuntu ono kubeera nga ajjukirwa wamu n'okubeera nga birolooto bye bituukirirwa mama ne idea yammwe ne mubeera nga ate temukwataganye na family so tekiri ku ggwe wekka Aruna ekira mu bantu bonna nti omwana asobola okufiira wano yonna lyekkubo seeka buli ekissa kiina enkomerero yakyo ate ffe tuli basajja bakkiriza Abaisiraamu tutambulira muki tukyogamba gwe SB4 ba ffenna abali wano gweolina garanti nti olunaku lw'enkya ngenda kulaba abantu bwe batera ngenda ddumalako so kati tuyinza okuba wano Umaru n'afiira oba ne kenyini enkya ne bagamba omusajja gwe wakozeeko interview Kawooya yafudde. Si Kawooya Umaru ebulayo gumu so tuli mu kisawo za kisiibo so okubeera wano enjala neemutta Umaru n'afa kati nga ffe mikwano gyaffe mukano gyabwe basigadde mubeera ngaawo ng'ayogera ku mwana we Gabi omubuuza Gabi kati muba mwagala Gabi afuuke omusiraamu eri baagala mukatuliki era oba kyegiyange eri abantu nti twebereremu tutandika following mukwano go kyakulaze tokitwala munno akindaze lwa ssanyu wabula beeramu lwaki mukwano gwange ndaze kino lwaki mubonna era atutte nze omala owandaga polotiyo okitegedde ofiira wano poloti assalamu alaikum kati sokoleko omala wonoofa poloti njiraga omukyala era ovuyasire yensonga lwaki yagikolaki yagindaga goloza nkubuuze kati lwaki yagikulaga kuba ndikyaliiwe omanyi Katonda ayogerera mu bantu kabada simanyi kyofaanawo malole musiraamu muno anyway
Byebyo bali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bala mututambuliramu and watu tukole mikwano nga bano nti ofa oba obeerawo naye ng'olaba nti waliwo ebitatambula bulungi obulumi ababuwulira tonenya muntu awulira ku bulumi ku muntu we kubanga kyo kya butonde omuntu gw'oyagala kuva ku mutima ayinza okuba nga kyaliiwo ne waafuna obuzibu jasi kati nnyo bowulira akikuluma naye bwebulamu katusabe nti obulaka buno butuuse eyo gye tubusinze n'ekirala akasembayo baganda bange oba oli muyimbi oba oli musambi wa mupiira oba kaŋŋambe oba oli muki oba okola ki banayi mubeererewo bannammwe omuntu kyova olaba bagamba omuntu woofa ng'obadde ozadde omwana oba tosaanyeewo omwana asigalawo ogwo guba mukulu ogwo ate n'obako obugenda ku bayoutubu abali muzaale ku balongo muzaale abaana babiri so kyekyo nze kyensaba muyige okubeereramu bannammwe mbabeereremu kakati omukulu oyo mumukulireyo kale ekijjukizo era neebaza nnyo omuntu eyaleeta ekirowoozo okwata omuyimbi rediyo n'amuzimbako egundi eyo n'amuteerawo n'emmotoka ye n'ebintu bye Mungu abongere ebbalaka bagaziize ne mu nfuna yaabwe okuva twazika Honorable Kato Lubwama waliwo yazzeeyo kumanya embeera weeri baddayo waliwo abo bamisaki bwe baddayo intana ne bazikola bulungi nnyo bamuzimba ne muganda we Waswa era misaki kyamaanyi taata baddayo ne bamuzimba ne Waswa ne bamuzimba ne Nabagala yaliyo bangi abaaliyo naye ng'ekyo tekimala sajja tekimala wakiri ebintu bye bisigalewo tumanye nti tulinayo Zoliga Walagi oba akawunga kaffe kakyakubwa agenda anyway Ziwa and Sons atsangibwa ku Mukwana Arcade genda wefuire ebintu ebikozesa byonna mu kisenge byewalesenga beddings emifaliso blankets masuka butimba bwansiri duvet covers towels nebenda nga biri ku mulembe ate nga biri mu original bakola delivery pack ewo ku mulyango babayita ba Ziwa and Sons ze muzukulu wa Kabajja Salongo mbere bulungi mwera SB4 Media Tuggussa Enssonga.